Ita best friend naye akuyita best friend oba naye ayinayo best friend kubanga ekyo binsabe erangira ate over she's over putting out the data oli tayogedde bingi mukazi wa kyekyo kyenkugamba nti they weren't best friends. We are in so many friendships that are very immature. Era nange mikwano gy'abawala Carol egimu olaba ekintu ekyo nange nakirinanga mentality nti nze sikyayagala mikwano gy'abawala. That only happens, let me tell you, for starters, if there is no respect in that friendship from the word go. You don't have boundaries. The only relationships, friendships that are going to last, there has to be respect. Boundaries. From the word go ever, for me, relationships and friendships, they're almost the same thing, because at the end of the day, people are sharing almost everything. Difference in theory, more relationship, friendship. But the core values are the same. There has to be mutual respect. Yeah, sure. There has to be mutual respect. There have to be boundaries that you people can't cross. And at the end of the day, ekintu ekyokusatu buli omu alina okuba nga yeeguya munne. True. Era nze mukwano wenkulaba nga ebintu byokola biraga nti no, you're okay with me disappearing. I vamush. Oshegera. Wano kumulangira interiors ebyo betukola. Furniture webbe, furniture wa class. Kwayagala enyumba ebere furnished, enyume bulungi nnyo. Tukuwe ku magezi ga interior designing. Enyumba yeveyo bulungi obere ne space. Eri majestic, eri magnificent at affordable prices. Tukirire. Mulangira Interiors. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. With the certain motoka. And your muwala was smiling every time kwata. Kata mana yakolaje. Jogena kwera musho yabali. Simulaba newe mulabira njambo. Ata abaddewo. Wana janga tumugamba. Andaba. Okay. Fresh. Oh really? Kituufu. Kapesa okalaba. Weight loss kola. Oh, nze munange nsoka kukoga mataba ne forehead njiraba kyo kituufu etandise ovaayo. Nensoka kati ngena soka nkoga batankoogera byekisiru najjemu embuto bankyaye nyo. Akusha wakisoka naye embuto. And hi guys, here with a Caroline Marca. Yeah, love her or leave her, what you? Mujaguma. She says it like it is. It's a social video I don't give a shit. Anange, welcome to Love Life. Dorina Sasura, Eranga. Well, channel Badita Dorina Sasura show Love Life. Eranga Karo Mukomezao, you're looking fresh. Yes, thank you. I love the hairstyle. Nothing is a cocoa panty. Bana bagena kuvumira hairstyle eno omanyi ndi lazy courage njukoledde mu shows this whole gold literally feb bagome batera baguma agagenda mu salon sigayina sika kisiibo na wali mukusi wali mukusi sikwa kisiibo naye mama no, but that's a lipstick is it? Auntie, you know me, I'm not a lipstick person. Yeah, I know, right? Love her. Love. That's a quick to Kolachi. We are welcoming you to Love Life. Thank you for welcoming me. You're welcome. Oli bulungi? The fine. Ale karo wansala. Naye bamikuwano ekisiibo tekikusiiwuusa tenakola lip gloss. Naye bangambe mbola bayibuzabuza during this process nayambala akakayi nga si musiraamu. Anti tulina okusibirako babudala. So if you have a boyfriend,
fiance ba Hussein ba budala oyina omusiibirako kati ne weewunya omuwala omukatuliki ng'ate kubanga kati ekisiibo kyonna kyatandise ku lunaku lwero mu ku Ash Wednesday n'abasiraamu kwe baatandise. Definitely. Kati awo tuba tukikola tutya mu kaseera ako. Ate bangambu no nalabye baana awandiika kiraga kimbayagaye banne in period ya fasting. Ababeera mu mabbala tugenda bodaboda nga mama abasiraamu be bali babye basiiba mu bbaala oba be basupportinga. Speaking from experience, mu kisiibo naddala eky'abasiraamu amabbaala gakala. Temuba busy. Yawandisa anyiiga naye nga mazima nammwe mugamanyi. Munnange twalinga tetukola ssente mu kisiibo ky'abasiraamu. Munnange akyogedde awo comment ebadde awo ku X. Tudde ne ngamba naga we promoters in Buzz tugenda kubonaabona. Kati ate bulira ate kigaseemu n'ekyabakatuliki kati n'abandi genze. Waliwo abasiiba omwenge by the way mu late period. So it's a dry season for you guys. Zino mwakirongoosa musa kitegeera. Ekisiibo. Ekyalenti. Nawuliddeyo abagamba agenda siiba nnyama, omulala asiiba mata. Ebintu where did that nonsense start from? Nange nabirabye ku social media ng'oli agamba. Aba osiiba ki? Ye musiraamu. Anti, abasiraamu tosiiba. Abasiraamu basiibamu bimu. Munywa amazzi, mukkirizibwa okunywa amazzi. No. Ate okumira amalusu. Mama balina omumira amalusu tulekemu. Waliwo ayangamba munnange mbutokkirizibwa kumira amalusu ne ngamba munnange abwayi. Ate mama awakuze ki? Mutabuliiki. I know, right? Mulimu munnange abantu nga bo bali extra holy nga batusingako okubeera holy ndowooza n'amalusu agawanda. Ate munnange. By the way, mu kisiibo kino mwegendereza nnyo abantu abali too religious. Those people are very fake. Very fake. Buli muntu yenna yenna gwe tunuulira mu circles oyo omuntu ayeefuula Deputy Jesus, Vice Mary. Assistant Muhammad. Nga tayomba. Takola tabeera sirise nga kutunuulira abeera evil. Those people are very evil. Let me tell you such neighbors long time ago nga batangula abantu other days ne mu kisiibo nga ne bakubayo ejjinja teboogera. Waliyo n'abantu nga even if it is not kisiibo waliyo omuntu nga ye yeefuula super holy ng'oyinza olowooza tanyiiganga nako tafunangako yadde. Tayogerangako na bintu n'oyogera ekigambo nga. Kirungi. Lava, badde nsaba onzigireyo ku ssaati yange mu mmotoka. Abinaye. Thank you. Oshagere ekintu ekyo mukyuseemu. Mpozi n'abantu abatuteerayo religious quotes naddala ku status nga nze ntera oziteekayo tulekeraawo. Nedda temulekeraawo mwongerereemu ddala naye nga wooziteekayo by'oba otaddeyo also preach to yourself. Kubanga waliyo abantu abatuteerayo quotes buli lunaku naye nga mutweraliikiriza embeera zammwe nga tezisanyusa bulungi. So now, please practice what you preach because some people they give us so much. Oh my God, holy. I know. No ground birala. Yes. Obulogo. It's not right. It's not right. Bulishimu. Beba befuula single during that time. Then ekironga ali mu relationship. Nakuddamu kyogerako ddodo kisigalemu wekka. Kale nako okusiikuula entalo ezitali zaange. Oseekudeza abasiraamu naye oli mutuufu ekyokubeerawo nga basiibuse during Ramadan batusaasireko n'akaswahili mukakyuse. Kubanga ekirungi. Yes, n'akaswahili mukakyuse. Ati wadde otaddeko akakaaya. Kyusa akaswahili. Ogenda n'oggyako akakaaya. Ye bannange akaswera akali ku kamera. Nti abakalaba. Akaswera. Wekajja wane eno mu maaso. Sikakuba tuli kumpi n'emmere. Wamma mbadde mbagamba baddalingi ba Hajat. Akaswahili ak'omunda ak'omukwano ge kakyuseeko. It is okay. Wadde otambula okabikiridde naye abaami batugamba nti gye biggweera eyo ewaka genda otutuukako. Ng'olina disorganized forest. I know. Bagamba nga akaswahili nako kennyini tekakyalabika. Nga tekawunya. Omuntu ayali asibye akaswahili n'oteeka nga kyakalaba keke. Nkamanyi. Ako kennyini. Nga kawunya n'okuwunya. Kakyuse baddalingi. Gula wali oba toyagala genda mu salon gulayo kashampu. Kasi kashampu ka ssente mmeka akasookera ku 15,000 $1,000. Akatidi. Get aloe vera shampoo. Yeah. Go kanazeemu teeka mu ka conditioner demo osiba akaswahili kabeere neat. Yeah.
naye n'abakatoliki temukala nnyo mimwa si kirungi mugasa ko lip balm atekako ka lip gloss nosirika you have to look very smart emirembe giri egy'abantu abasiibanga ne babeere ne beesiiga evvu jagwako osiibye olina okuba ng'onyirira abantu tobatamya ddiini y'omukwano omuntu ogenda n'okola ebintu ebimu n'omuntu ayandyegombye okuba mu ddiini yo n'ogimutamya n'agamba sijja kugendayo we balabika at least with you guys abali mu Lent you can't even drink water it's only the Muslims kumazi yes bonna balabye waliyo yabadde yataddeyo ku TikTok nga bagamba tewerabira mutolina kulya nyama wasiibye ennyama nengamba otuzinga nedda ku lunaku olwo Ash Wednesday ku Wednesday ne Friday abakatoliki baba tebalya nnyama ku Friday tokkirizibwa kulya nnyama gemateeka ga Lent period yes era daddy ngenda kukema ngenda kusindikirayo ka delivery k'omukyoma ku Friday but those men be so hard kasalamu bikasindikire tata wange by the way abantu abatandise okusalasalamu omuntu ne babuweereza tata wange you stop those things are not nice he's my dad not your dad makala ebintu ebyekisiru my dad knows me in a different dimension. Even my friends who overshare with things to my mom. Mami, mamuleke agende yerabire munyumize oshitegeera naye waliwo obupati bwe mutemamu nemugende mubulago mukazi wattu n'agaana mwana wange mwagenda ne musalamu akantu ka waxing ne mukatambuza nnyo ekisukkiridde ne mukatuusa mu bantu abali talina kalaba you people it's not okay badde nino kibagamba it's not okay. Stop doing those things. Is no more. Yes. Is no. Name again. Name katemamu. Name katinting. Name panel beating. Name katekamu sound. Name again. Name kawereza abantu abam. There are some people who see me in a different dimension. You people. Tamuchikola. Waliwo omuntu yakampeereza nga mazima ddala siyina ngeri gye mmunyonyola ng'ate njagala mugambe bannange genda olabe interview yonna mazima otegere tutadde twogerako si kirungi kyemukola bamanyi what they do. Yeah, that is why if you know you're seeing me here and you have my number and you don't see my statuses, you know why. There's a reason. There is a reason. Lugambo situation. Ate bannanga ate baba family bo bakigwako. Tebalaba status yadde. Yadde ne profile picture. Ati basinga engambo mbamanyi naawe. Yadde profile picture. Carol era ali wano mami. Carol yabadde wano. Yadde profile picture. Tebagiraba. Kwa waliwo nagenda ku gathering nga ndaba ate beefuula bamanyi nnyo ne ngamba okay. Muloza mumanyi. Okay. Do you want to see the number on my blocked list? Hey. Some of you need to remember that we save your numbers just so that we mukuba tetubakwata. Nga mmanyi ani ako. I know. Nabadde walina omusajja on Tuesday. Ngencha nalinza okushootinga kati ngencha whatever kisiibo na biki ngaino musala nagamba ngali muri list ayita munagamba sente zose ngena kweza sente zenkoleza tetenkanya zikumazeeko kino ekisiibo nakubira mala hallo sente zenkwereza Ina abakazi bameko ba girlfriends naga naye kale nkasi naga oli namugamba baba naga kale bwe bazi wade mu 2 weeks kale onpereza ngako message tulabe ninga chakaba nando twali mu Valentine's season nembagamba kati olabe sawa zineno anti Valentine yagwa kati olabe sawa zineno ubadzia ba darling you know where you fall oshimanyi bulonje wali substitute oshimanyi wali defender obagwa striker obanga gwe wali akitula mu makati now you know where you now you know era beba tebakwade anything this such isibo omusajja muleko oyo ali Valentine webabanga tebakuwadde ekisinga okunnuma nno bannange ekyewuunyisa okimanya bawala bali very faithful ng'ali ku musajja omwe be basinze n'obutabonaabona Carol beba singo obutafuna era nakulabye otekayekirema ontankula ffe tubonaabona nate onaina abasajja abana abasatu bafuna era nze I've been thinking about it I'm like why start nze olaba nagenda okulaba nga ku Valentine ebirabo byonna byenfunye okimanyi ebirabo byonna bye nafuna by'abakazi
Apart from Dodo, of course, Dodo guys didn't give me anything. Those are the fake friends we have in our lives. No, but I told you why. I told you. Because your birthday is soon. Nkogwe. I'm preparing the energy on the birthday. Dodo sagala mbala mukumageza kamuli wali eri kukuboka 2-5 wandi ekazeza wakiri nomereza. Kana wandi mbanyide wandi koze muka live noga buchibudu. Kalaika. Sensobola. Atenze nali ntegese ebintu byange. Era buli muntu ayampa ekirabo ku Valentine akimanyi ngenda muwa. Abamu natandisa obbawa. Kati ese kyanneewunyisiza munnange olunaku lwa leero ate saafunye ali naye baana mutijja. Nafunye ali birthday gift. You're kidding. Era muwala. You're fake. You're very fake. You know you're very fake. Secret admirer. I think I should. Let me show you. Not secret admirer. Let me show you. You see? They got me a shower caddy. They gave me a shura. Chine chibundi bulijo nchagala nga nchiposting. And then you rest. Even be that person. I said, so oh my God. I need friends who are rich. Yeah. Check your circles. Ndi mwavu ogamye need friends who are rich. Apart from Carol. Apart from Carol. Nyongere mukokubala. I think abalagenda basula. Yeah. So, guys, her birthday is on 10th March. So let those presents keep coming. Yeah, let the presents keep coming. Yeah. Send me something. You get so ku 10 things Valentine if Valentine has did me dirty like this, how about my birthday? On my birthday. That is why I'm no longer expecting a lot. People can disappoint. Yeah, they disappoint. People can disappoint. And they lie. Either way, waba uidanga mnito yagala kumpa tompa. Okusinga kumpa nonangira by the way. Wala omuntu akwa nakulangira. Wala omuntu akwa nakulangira. Ekiri fake. Omulala akuwa nasigala nga yenna kimulumye nnyo. Please don't give me. Wala nakwanga mind naye ku lunaku lwo inomuwa. Tompa. Mukwano tompa. Because at the end of the day, you know, kujjukira nti munnange olaba the reality of life oyinza okuba eyo actually so oyinza okubeera eyo njagala weetunuiremu. Are you sure that you are your best friend's best friend? Kintu ekyo kikulu nnyo. Oba kitegedde? Okakasa nti gwe gwayita best friend naye eri akulabanga best friend we oba your best friend has her own best friend. Ng'omwesibako. Kintu ekyo si kirungi nnyo. Ng'ate abatunula eno. Are you sure? Are you sure that you're your man's baby? Oba ina your baby. Omulala gwe n'omwesibako nga you're not the baby. You're not the babe. Tubonyaabonye. Naye nze nagambye waliwo omukanga nga yaŋŋambye oli amwana obuzibu tategeera bulungi simanyi kyamutuukako tubimusabira essaala. Yagambye agenda kukola because we are in the same birth month. Yaŋŋambye ye abantu bonna abaali bamukwanyeko abagamba nti ba crush be ba ex bonna baani ne ba current alina ba current aba basatu kati bonna agenda bayo nga bateeke mu WhatsApp group egi akola ati begatta amagezi bamukolere pate naye bannange abaana b'obuwala mukisusiza okole birthday okole group omulundi gumu. By the way, at some point I support her because any woman right now that has the ability to give headache to a man, I'm on your side. Give them headache? Yeah, I'm on your side. Well, yesterday ku show I have a surprise segment. Nankubira omuwala gayangambye mugambe nze fiancé. I love her so much and of course I have so much plans for her this year, blah blah blah. But before you give all that information, asoka you get nyali yange nga matenze ndozi. Demuga bwahangiga apo asojja kuboje asojja ojifunye. But imagine ngina gamba lwaki boyagala omuntu atebera nyali mufaaki. Naye babireta ngamba let's do this. Teba kati some of us who only know singular people. Webale kati omuwala ngampulira ali innocent in my head. Hi, how are you? Hi, Doreen, Vichi. Now there is someone who has a message for you. He loves you so much. Also, walo information jangambe kugambe. But before I do that, just I gotta get in area feeling good. Kwanga yagamba you're the girlfriend, whatever fiance. Now so stalling for like 2 minutes. Where does he stay? Because I don't know. The information. Okay, Mbo. What is the name? Because I tell the name. Gatenya galo yogere rinya.
Okay, mbu na ngayagala mwe clues nga I swear to go tamper the clues. But all I can say is I'm on your side. Just give me an initial. Bongamba initial ngena gamba yes or no. Okay. Okay. C. Yes, misspelling. Don't you know that C and K fall in the same? Nemugamba. Nagamba, is it the one because this one is C? Oh my God, so you know C? Nagamba, yeah. Who is he? He's also my boyfriend. Abana bobuwala. He's also my boyfriend. Nakumamani mugongeddemu nnyo nze mbewunya. Batya. Naye mukikola. Kambi omusajja nampeza mesi nagamba, Doreen. It is well. But it's okay. Abawala Then nagamba ntitadde nfunye my answer. Nengamba, Anti kati olaba ffe abamu tetusobola ku having a multiple relationships. Naye nga gw'oli eyo nga gw'okisobola. Kikolere ddala kubanga abasajja bano ffe be tubeera faithful and loyal to. Batumanyira. Naye omusajja gwe ngenda ofuna omwaka guno Dodo. Yasembayo siddamu bya what is your favorite color? Do you love flowers? It's gonna be them. And by the way, omusajja gwe ngenda okufuna mukwano nkutegeeza ekintu kino nga wojja. When we are official webatipata and I meet your people, if you decide to break up with me, mukwano gwagenda. I'm not losing a nice mother-in-law, a nice sister just because of your stupidity. Ogenda kwesiba ku family empaka. Sigenda jesiba ku family already embanji boninze naye ate gwokola ebintu ebyekisi. Ebiganye. Oyagala kati omukolo. Gwegenda, live with my nice family. Yenagamba nze mukwano Bwonkyawa nkwagala ne family yonna nenjagala. Tetulina kubamu ebintu byakisi. Tumanyira. Nange nkowa, what's your favorite food? So how do you sleep? Ebimenya. Okay, so when you're mad, what happens? What do you do? When you're happy, what do you do? All the video calls, you have to take them in a specific angle for at least the first 1 month. Basa kada ko nosokola kwa makeup kadi nanga why simukanga. I don't want that stress. Njagala mbere free nga wankubira nga sokwata oba nakazukuka oba ndi mukinabiro. Siriera biro omusajja Carol gwe yali ategezako Okunkwana. The bastard, the nigger. Nga buli wankubira namugamba I don't like that word. Nga buli wachogera njagala sesema. Last time nga yaganya ekigambo what color of knicker are you putting on? It used to get me here. Musajja yali abadde. Ate yali 40 years ino kankubulire. Carol. That was last year. Chino chika. What color? Nali ncha processing kirabika. Oyo sabu kugamba I think because I tunaba kwogera bulungi because yali yantuka wano tuli mu long distance relationship nenga simwagala. But they're talking of long distance relationships. Naddala abantu nga partner wo abeera London. Nga le UK, London. Obanga bakuweereza Valentine nga omuntu wali London or UK. Weteketeko okubeera nga omuweereza ebirabo. I'm going to UK in a few months to your UG festival. Yes, so but dear, mutegeke ebintu bya Valentine mu parking nga bannamwe babaweereza namwe mu bimpe. Sigenda kweteka kintu kyonna kyonna ngenda tekawo gundi kgs zange eziri separate nga za kutwala bintu byamwe tubiwa abaagala ebintu bonna ngentandika okukaaba wana amaziga. Atujja soka bikebera. Ate nze ku gundi wano ku airport munange ninawo abantu bange. Basooka ne bansaakingamu nga sinnatuuka eri gye basaakinga. So tojja sobola kumpa bintu bitamu. Ate kino nkikola sandi kikoze. Saagala kwetikkira abantu naye for the purpose of flourishing your love. Kati waliwo omuntu nga bamuweereza ka delivery. Kati musudde mumbi. Yeah, Tina UG Festival coming. It's going to be 4th and 5th of July. Yeah, tugenda kubeera eyo. Tabayimbi nno bangi kwebali. Naye nja kubanga mbabawulira eyo mu maaso. Ojja tukamba tulabe we are there to support. Yeah. Waliwo another person I was with in a long distance relationship before COVID. Yeah. Carol siganye maybe ntimanyi there are different love languages. Nga buli era le relationship ya lasting 3 months nga sigenda bisobola. Naloza ne ampita fala ndoza iranda nalifala. Just imagine I'm still trying to get you. Nga buli wankuda video call. Nsanga fulumizo olulimi. Like I'm serious. What is that? But that's a fantasy. Like it's a way to stimulate me. Well, Bwonkyawa.
That is not okay. Dodo, you don't know these things. Like that's the way of like I'm trying to stimulate you. Mokwano, Because stimulate me with your tongue. Come on, that's stimulation. Wenju kuba obukubi ekifo ky'okukebeera gundi. Okay, Badde njagala kulaba ki. Yeah, the UG Fest is going to be at the Newham Leisure Centre. Gama Newham Leisure Centre. Oh yes, me, I know my English. Yeah. So will it be? It's in July. Yeah, it's on the 4th of July. Tugenda kubera was. So guys, please come through. 35, 50, 25 euros. Mberenga moja ate tuberenga tunyumira. By the way, even the companies, we have some companies, one a Kampala, a Uganda, abagenda okubanga bagende. Manya abantu be munange bagala ebintu. Twagezaako okukola ki? Twagezaako okwewala omanyi amawulire ennaku zino nti ogalaba naweereza mama wange ssente ne bazirya nsanga akasiisira boyfriend simanya biki ebyo all that knitting greater. So we're going to be bringing some of those companies nkosobola oyita mu company n'owaba omuntu wa real estate akasenteko n'akuzimbira enju neggwa n'osanga ebyapa byonna buli kimu nga biri. So we're going to be taking them all these people banange tukoya bannayuganda baffe okubonaabonera eyo natuuka okwagala okudda eno nga famire yakozesa buli kimu nga tetalina ngeri gy'akola ki. Those are the things we face. So tugenda kuba tubatwala. I'm going to get a few companies. I'm already talking to some. So tugenda kukwatagana ne companies ezimu tubeere abantu omanya abantu be balaba shows zammwe tugenda kuba tuzibaleetera mwogerezeganye nabo ng'ebintu bya on paper. Si byate mukwano gwange ate my best friend. We're not going to do those things this time around. That's nice. Yeah, Newham Leisure Park. What's going to be on 4th of July this year? Yeah. But have you seen this woman? About that trending for 2 days. Nagamba mbobo ino omusajja nga kuba obanga oyina omusajja mufumbo ina. Let me know. I want to beat this man. Yeah, her job is to beat mwagala the nnyo man. oyo omukyala Akuba abasajja era mumpe ku nnamba ye kweri kubayo ye namukebeddeko awo nga ku nnamba ye kweri agaba WhatsApp membu anytime tujijja yagambye agenda tulira abasajja tumunoonye awutula box ya ninayo ne ex wange gwe njagala agenda nkubireko mama yakola kyekyo ekyamaanyi bwe yagala bawutu dodo yanimba oli omusajja yanimba nkunyumiza ki nga buli kimu. That is why abantu abamu babeera bagamba abakazi tebatwagala nga tulina babebi mama tebatwagala n'abantu baffe nedda. That is not the case. Just nti tugenda kati nza omusajja yaŋŋamba nti nno baby mama wange sikyanyumya naye ekitugatta mwana. They lie like that. And for some reason I believed nogamba ekibagatta mwana ngamba actually after some time of course ojja kwogera naye because at the end of the day I know kumanya nti I'm seeing someone bitching everything is ninskiriza because by the time someone is telling you of course you guys can even talk. I know ogamba which means mukwano wayita bbanga ki biri bye twali tunyumyako wali eri nga ndi eno munange nshaba stakinga nga munanga kyango omuntu ampeereza waliwo yasooka okunkubira ngamba gonji omumanyi nemugamba who is this sigundi ne gonji obamanyi biki oba yali mukwano gwa mukyala I don't know nga bagezako okunsijamu ebigambo ne mujjako manji awo in the same week okumanya ebintu byereeta nga some other friend of mine ng'alaba social media ya madam nga madam ali waka ku location wanji nga jakwatira challenges nengamba excuse moi nembuuza ate you've been knowing that chairs you've been kiki you date dono yadandeetedde mwana nenga batandise ebyekisiru nenga abaana mirebe nina ennaku mbonyeebonye bwentyo relationship ewe nagivamu mukwano ng'akamanyiro kali walisewo nga yina musitting akuba byali bingi but it had become a little bit too oyagala bamukubira ku miggo bemukumpi lwakulimba. He broke my heart. He lied to me. Kati nolaba obuzibu bw'abantu nga people who you find nga they are lover girls and and all that stuff nga they are the cupid kind of people.
ojja kuntuuza oŋŋamba ebintu nja bikkiririzaamu nze sinange sinonooza byessaalaba because we all have exes, we all have a past kati wensalawo ne nkutrustinga ate gwe mu trust eyo nosalawo njwabiremu ekintu there is nothing that hides under the bright new sun. Let me tell you, at the end of the day kyonna kyonna ky'olimbye kijja vaayo. According to that lady gobadde oyogerako kimukama kyeyakanyambye wulira oluganda bannange what God has so far helped me through is siberangako mu violent relationship. No one has ever beat you or something. Nze edda waliwo yali agenda okigezako twali wakinzijaye nga tutwali mu club edda some good years tuli mu club anyweddemu just because omanyi you're in the club onayagala kuyitingako era mbu najja alina obusungu n'aleeta engalo tiagintusako kiri ku kisenge nakuba wano. That is cute. Carry your fake. Gomanyi omusajja oli lwakunkuba nali bwe nti nanyiga nyo nakuba wano. Yes. Omanyi omusajja okunyiga nakutunuulira nakutana nakuteeka wali nakuba ekisenge ekikonde nga you're there in the middle. Yeah, then you're like please don't. Kati nakuba ekisenge nanyiga naagala tugende nakuba yene motoka nga Korea nakuba kati wala wakuba ekisenge mungamba baby you're going to hurt yourself. No bajja ne bangamba abavubuka bajja balala nagamba naga you they don't do that to women. Are you fine Doreen? Nga ndi wa guy nagamba I'm okay. No, he didn't hurt me, I'm okay. Namara sasula bill naga watu everyone. Na tukavuga yali it was a Subaru nga ina sound. Siyavuga siteze. Nenga nyumba. Gende nga kamantuke mukamantuke. Oh, babe, calm down. That was my last week with him. It was my last Do you know, like my soul left my body. At that point I'm like, okay, mbira mu movie binyuma ne in reality. Binyuma. Tasobola kukuba. Ndeka ati we batandika mbu mpola. Ogetoka atuboro nga munango lirutuuse wano. Ndeka karo kabulengane. Baba kuba nabawala timbola abawala bagamba if you don't beat me you don't love me. Naye watato wangu omuddawa. Washitagera. Oli omunyarwanda bannange tomukwatira ku mwana. Aba yakufunye dda. Dada me. Every morning I wake up and thank God that my parents are still alive. Trust me. Yeah. And I thank them for the kind of father protection that I have. Daddy okola emiwunyo gyo tanyega. Tabayo. Akuleka n'okafiiramu. Naye bamugambe nti nti muwala wo bamukoze bakoze batya nga akunoonya. Nice. Abaana be nasoma nabo olevo be bamujjukirako. Ayina ebintu bye yakola ku ssomero eryo naye yabimalirize ne bagamba sobadde omaze senior form nange genda tetusobola kuzza katawo tetujja musobola. In a very diplomatic way meanwhile n'abalagako. Yes. Baddangayo. Abasajja bano abakuba naddala olaba abasajja bano eno. Now let me tell you what those people normally do. Naddala those violent people. Omuntu yenna ng'oli mu relationship nga partner wo agezaako afuba nnyo okulaba nti nno controlling who can be your friend, which family member you can talk to. Bwe batyo batandika. I know. Because saka kwesa bigambo nga narcissist simanya biki but omuntu ng'oyo byebintu byasookerako. Yeah, omuntu oyo aba tayagala onyumye nnyo aba tayagala obeere nnyo na mikwano ayagala okumanya family yo obadde onyumya nayo obadde onyumya nayo ki. People who are like that. Yeah. I love me a man who there is control that you can put on your woman when you're leading her, but waliwo weino okukoma. Yeah. Waliwo ekisukka. Yes. Waliwo ekisukka. Before you go anywhere, first call me before you think it's love. No. I rather inform you. Don't put it like as if I'm supposed to ask. There even those who say seek for permission. No. Nedda bagamba nno ng'osirika ng'osigala. Doddo nkwagala nnyo naye linda mbeere mu love. You will tell me, Carol, we're going out. No, I went first up to my man. Then I tell you, okay, let me get back to you. Then I tell babe, do we have anything on this date? Because I'm going out to Dodge. So that means I'm going to be competing with your man? Of course, Jesus Christ. Oh. My man is number one priority.
kati Dodo, Janet, ne mudaka wa Adako. Tujogedwa. Nedda gamers gwana mpasa. Sija kuwasa, but you also have a life. Gwana mpasa. Kati huno bwakuwasa segeza ogama Dodo tosininganga manyo muna my mind is one of those things. Like which one? Bullshit. Because when I want to take you out, let me tell you, I know the kind of man that I'm going to have. Let me tell you, the kind of man that that I believe I am going to have, is not the narcissist kind of man, because narcissism zamulabira wala nenziro kechikumi. Let me tell you, Omusajja naye nga omuwadde that environment whereby you whereby you're transparent. It's not just about communication. It's not even about honesty. Let me tell you, Dodo, if you're in a relationship and you're transparent, ojawo kiri ekireetera omuntu okudimaninga gwe omugamba ebintu ebimu. Trust me. If you're in a relationship nga tolinda musajja kubuuza olagawa ogenda nani, make it part of yourself. Olaba nga oyagala okumanya ebintu ebifa ku partner wo, nawe wekirina okuba. Tell them, by the way, babe, yes, tomorrow in your program ne Dodo, put it there. No, that is okay, informing. But now you're bringing it in a point where you have to inform him when he says no. Carry, you're going to cancel my appointments because he comes first. That is bullshit. Katoyaga kunkuba. Yeah, please. Nkuba. No, by the way, let me tell you. Thank you. I'd be jealous like that. Yeah, but no, you have to be jealous. Yes. Yeah. So meaning nice. If it's my day with Carrie, it's my day with Carrie. Don't overcall checking in. But it's about I'm the one calling, checking in. If you're calling, it's okay as long as I'm not doing no longer. But then we have to we have to finish our date. Oh no, so okay. I just said no, you won't, because I've been there. Ngalamire onkube. Carrie, because I've been there. Kamanyiro just never kucha no come Dodo, I'm back. Kaka searching Shimo. Me, if I'm home with my man, I am not leaving. No, that is okay, by the way. But if we have a Dodo Carol day, if we have a girls' day, obviously my man is going to know that the girls are going out. Let me tell you, obuzibu abantu abasinga mentality eno lwaki bagirinawo batyo is because they are in relationships with control freaks, with narcissists, with all that. Let me tell you, fall in love with a partner that wants to see you happy every single day. True. When someone wants to see you happy every single day, agenda kuba amanya baby wange wabeera ne Dodo akomawo ali mu vibe. Ate bannange dating omuntu alina ebyokukola bwebusinga obuzibu. So natali busy. Omuntu atalina byakola uyo yagenda okuba nga annonooza bannange yagenza ne Doreen bannange mukola ki kati mussa kati musese mperezayo ku selfie mperezayo ka video. No, I personally I am the kind of person, if I am dating someone ngenda kuba muweereza update nga by the way babe, today we're going here, baby ero tuli wano. My man is going to know my friends. By the way kati kankukakasa ekintu kimu, nyinza obutasobola kunyumiza be happening between me and my man, but 90% of everything that transpires this side ngenda kubyogera. Of course tubeera oli mupirata kunyamugamba baby omanyi Dodo kye yakoze naye yagwe sagala naye fake friends. No, by the way, why would you? I'm going to turn up bagay. Turn up bagay. No, mutigaga yonga manyi all your shit. Wabodi yonga oli mu relationship nga gwene bao temgeya ku bantu. A relationship ebulamu ekirungu. It is not a full relationship. Muba mwino geya abantu. Ebyo baba tegere. Ajana kunyumiza naga ekiri ewa pax. Ate tebampute. Mnange yabadde atege ekibatu ngamba naye ekyo kipakso bakyaba kati awo kitegeera bondi nebeera waawo. You get what I'm saying? Nemmanya nti kati bawange wabeera ne Pax alina mukana akaze wabeera letse ne Jacob yembeera zewezi oshegeera era mbeera mmanyi who to talk to if my husband has done something, if my man has done a certain thing. Anakwa information entuufu. Oshegeera. My man also knows nti baby wemba simufuna
if it is a Monday or Friday, nina kubira gundi. Yeah, I mean, you make sure that he shows you all his friends, or you know, for the numbers are. I don't That's make what you sure. say. I don't make sure. It's This mandatory. is all about the idea of relationships through TikTok, through YouTube, through all these things. The idea of friendships, or rather relationships. How? Inti ebintu ebyandibadde bare minimum ennaku zino abantu babifudde responsibility. That is the problem that is happening. If you are in a relationship, yeah, or my man might have my best friend's number, but they don't talk. They only talk when it is actually necessary. You understand? Obera wotya ngolina omwami wo nga toyinayo emergency contact person gwabera naye gwosobola kubira just in case. Is that really your man? Nga tomanyi na best friend we? What again number age? Oba ine number ya best friend went wakubira best friend we. Best friend we ine number z'aba boys abasigadde. Ya job bakubira amalanzirira ngambe nedda. Njogedde ne gundi agambye ABCD. Oshegera. Waliwo access naye ate waliwo ne wekirina okukoma. You understand? Yep. That's how it's supposed to be. And if my man has your number, and you have my man's number at a certain point, you only use it when there is an emergency. I understand, but I've seen, I know you've seen something trending last week. This chick's man and the faces man is Sarah Jan. They were best friends like that. One of them overcrossed the line. They weren't best friends. They were best friends. Are you sure? Goita best friend, naye akuyita best friend oba naye ayinayo best friend. Kubanga kyowinsa beerangira ate she's over putting out the data oli tayogedde bingi. Anti kyekyo kyenkugamba nti they weren't best friends. We are in so many friendships that are very immature. Era nange mikwano gy'abawala Carol egimu. Olaba ekintu kyonna nge nakirinanga mentality nti nze sikyayagala mikwano gy'abawala sikyayagala mikwano gy'abawala. That only happens, let me tell you, for starters, if there is no respect in that friendship from the word go. You don't have boundaries. The only relationships, friendships that are going to last, there has to be respect. Boundaries. From the word go ever, for me, relationships and friendships, they're almost the same thing, because at the end of the day, people are sharing almost everything. Difference in theory, more relationship, friendship. But the core values are the same. There has to be mutual respect. Yeah? Sure. There has to be mutual respect. There have to be boundaries that you people can't cross. And at the end of the day, ekintu ekyokusatu buli omu alina okuba nga yeeguya munne. True. Era nze mukwano wenkulaba nga ebintu by'okola biraga nti no, you're okay with me disappearing. I vamush. Oshegera, I delete myself, I beg. Because kitegeeza at the end of the day, byebyo bye balimu nti ogenda malirizo olina ky'okoze behind my back. Yeah. You understand? Your friend has no right, absolutely no right, to question your man and his behavior. Right? Or talk to him. Boundaries. Yo, by the way, these days, Carol does this and this. Like, why are you calling my man? Kati awo kyekyo boundaries muba muzicrossinze. Ate n'ekirala kati awo this olaba bino ebintu they reflect back to you as a person. Why am I saying they reflect back to you? Inti no olaba wetubeera mu relationships zino wobanga omusajja wo tateekawo boundaries between himself and your friends. Look at, we are what we eat. We are what we attract. Oshegera. Tunuulira nti lwaki, you know, sometimes we don't look at the patterns in our lives. Ojja kubeereyo nga gwe buli musajja gw'obadde ofuna acheatinga. Come back to yourself. Weekube mu torch. There must be something problem. Oshegera. Waliwo omuntu ajja okugamba nti Dodonza abasajja bonna abankwana bafumbo. Weekube mu torch. There is something around you that you need to change. There is a certain energy ekuliko gy'olina okubeera ng'okyusa. Ebintu bye tulina okuba nga twetunuuliramu. Okitegeera. Lwaki gwe buli musajja akukwana takulaba nga marriage material? Lwaki buli musajja akukwana ayagala yita mbuyisi? Check your circles. Check yourself as a person, your behaviors, the way your appearance, the way you carry yourself as a human being. Biki ebikuva mu kamwa.
banange tuyiga okwechekinga twagala nnyo okugamba nti nno olaba okyovala luli waliwo nali wano ne nkugamba Dodo nti ojjasanga waliwo omuntu gw'osanga nga ye buli kaseera status ze akolima fake friends mikwano honey you can't be nga in all your friends nga bonna mikwano join the other fake friends check yourself. The right word waliwo ekizibu check yourself yeah. You might be with the problem the last one I wanted us to talk about this ask a boy banna ebiswanga. Do you know the nigger telling the girl, I told you I'm not ready. Ndimwava, I'm not ready to become a dad. Nogena maso, not a koluto. Then nakomana I told that woman I made a pill. Na mune mwana senteza kapil. Na zigula musimanya chips. Uwebale. Omwana nava na. Nalabye kati yamaze nafulumya n'agamba kati omwana namulabye anfaanana nnyo. Anfaanana nnyo. But then n'agamba nene kyala still njagala DNA. Chokata ina sente. Gundi yagambye no DNA needed. Kata agambye munene. But anyway, so abantu betagala. Responsibility is it? That is something that's really disturbing me. He says this chick came in his inbox. Ne way atukayo chiro saa mukaaga. No we chat kola live ku live. No we right. Live ku live. Because yakomyewo bambi. About that point, waliwo abantu besitera kwagala kuyisa mu kamwa kange because they have already devalued themselves as people. So nze mba ndaba okuboogerako kirina we kinteekawo essaaga. Engeri tuliveeko. Yeah. Such boys like I don't you're broke. I don't have the energy to talk about such boys. So we talk about the women. Tugenda kikole. Is it a woman's fault, the girl's fault? Yes, I'll put it on the girl. Katika tugere kubawala. Because Mushala munange status C. What else? Mushala munange ali eyo njagala oyiga okuva n'olunaku olwaleero nti nno tetuzaalira basajja. Kyabalemu otegeera. Tetuzaalira basajja mukwano gwali eyo ng'okyazaalira abasajja oli ku kyokya. Ogenda maliriza nga you are a single mother of 4 because gwe buli musajja akukwana akugamba bannange n'omala onzaalirayo akaana kakayina amaaso bannange nze mba mpedde ensi yange eba etuuse gy'eraga mukwano oyo omusajja ajja muzaalira omwana only abakyala munyambe muzaale nga you're ready nga in case that man turns ogenda sobola okulabirira omwana muzaala abaana be musobola okulabirira bamikwano tetugenda kusobola naffe be mulaba wanene tulina ebizibu ebitumala sigenda kubeera nga buli kaseera ate siri mu balangira manyi mwe tubagambako amazima nga mugamba mukwano gwe singa ali eyo mukwano nze seeraga ate kati gwagamba karo weeraga ki okyogera naye nze mutabani wange gyasombe nasigwa musasoiro manyi sente zasasula nagendayo. Yes. International school players. Okitegeera tinjagala omusajja aveeyo ayimirira agambe munange omwana wa Karo yali mu mikono gyange nze amusasulira school fees. Okitegeera omusabani wange yonna yonna gy'avudde okuva we yatandika okusoma akasente kava mu nsawo yange gwe mukwana ali eyo. Okitegeera omwana wange nga waafaanana nze enju gy'asulamu nze emmere gy'alya nze. I don't depend on a man. Mukama waba mpadde ekisa ne wabaayo ankubire naga Karo leero kankwoceeyo akakadde leero kankwoceeyo kati. That is something that happens out of the blue. I don't sit there and wait for someone to pay my child's fees, to pay my rent, to pay all that. Okitegeera mukwano zaala abaana b'osobola okulabirira mukwano beera mu life ng'omusajja yenna gw'oli naye nga yavudde mu life yo ojja sobola okusurvivinga. Saagala obeere nga ku akawunti yo kuliko emitwalo 8 nga gye gyasigalako nga gye gibeerako nga gwe toyambukangako above mitwalo 8 naye nga apartment gy'obeeramu yakamu kitundu ovuga emmotoka yeetaaga amafuta emmotoka gy'ovuga gya bukaddaana okitegeera naye ng'enkya omukulu oyo waavaawo sponsor nga apartment yo tosobola gisasuladde n'omwezi ogumu. Kituufu. Let's learn to live. I live in my reality. Which is good. I don't give a shit.
nebikira nenya boda nze nkutuke nensi I live in my reality ekintu kyesisobodde kukola sijja kisobola sijja kikola kigera bamikwano nze kinandiyagadde mukole because at the end of the day bana basajja nabo bantu yes tukimanyi nti no beekyusiza mu kiti nga mbazzi but nabo bantu at the end of the day omusajja gati waliyo omuwala ali eyo ng'agamba bannange simanyi lwaki nze sifumbirwa simanyi lwaki sifumbirwa obadde okimanyi nti n'omusajja ng'ali ready okufuna omukyala ow'okuwasa ojja okusanga omusajja nga by the way yeyandibadde akutwala and you people have something nice akutunuulire nga level gye weetaddeko gye weepaatikako gye ekwegezaamu okutta naawe kenyini togisobola omusajja agambe this girl's life doesn't add up emirimu gy'akola salary gwe eri mu kamu kitundu naye awantu waabeera wokka waakamu kitundu okitegeera n'amalako omuwala ono nga lifestyle ye te-addinga up na income ye omusajja agenda kulowooleza ebintu by'otaliimu oshegeera muwala so check yourself darling nze mbaagaliza kyova olaba mbagamba ebintu ebituufu mbagamba ebintu nga weebiri sibakweka kati waliyo nennakyala ali eyo nga ye akyalimu looko y'okwagala basereebu bannange so wala bwe yagaba muno mukubanga oli sereebu wadde kale kuku yambuza n'anyiiga sogataka tumwogereko okay, celeb. You are going to perish. Nagamanya nemala nebaka no celeb. Nemala nfuna yo baby we celeb. No gamba, oh yo celeb. Abana bali kusaba Bruno Kembo abazaale bukubanga omukazi yamadde assurance. Neddambwe ebyana bye birabika bulungi. Ati n'omukazi yaze n'abagamba. I'm sorry biri byamogerako bwali yali alimba. Kati mbadde banangiza caring nga nalabe nga basetinga. He's a caring. Mwemuloza ye Bruno musira tasobola kwerondera. Nanga bana bobuwala simanyi kibati bagamba. Kutagala omwana akufaanana. But it is okay. Please go. Mugenda ba celeb, but you understand what the word celeb means. I think after being abandoned. Boss wa mugambe tugende maze. Kati akasembayo nga boss ali awo. Akasembayo as a parent was a do omwana. Ono omwana bambi gwe baakubye ne batta. What is your take on that? Ntimanye kale mubateka mu sente nga bwogambye lwakyogerawo. But you find out that your man, I love the bond you have with your child, which is good. Kwa yaba kugamba ebintu kati this scenario babadde nga bali awo, they are not in the boy's life, or ali busy, or ali safari. It is very simple. What happens exactly? And me, I want to believe that people are frustrated. I know. Dodo, people are frustrated. Yeah, Embeera they are. by depressed. Embeera sinungi, people are frustrated. People are omusajja atunuulira omwana gw'ataddemu ssente okuva the word go wuya kati awezezza emyaka 17 okitegeera ng'alabira ddala ogenda mufunisa olubuto ate akasente konna kamutaddemu kakole kafe. Me, I believe abazadde, let's learn to waliwo ekita kyasoboka nti oba gwe n'omwana wo nti olaba omwana akuze, but let me tell you, there is always a beginning. The beginning can start any day. Oshegeera olaba tukula Dodo n'osanga omuntu n'agenda n'anoonya muzadde we nga yaweza emyaka 3 n'amusanga, and they start from there. There is always a beginning. Start talking to your child. Yes, tulina ebizibu, but tuyige nze Dodo lwaki omwana wange ali open watyo nange nti even if I had the worst day in my life, even if I'm going through a heartbreak, even if what obusungu bwange sibu projecting ku mwana. It's difficult, it's not easy, but you learn it. Nti omwana wange ne waba yalabye ekintu ekiri abnormal nga yakirabye ku mwana mulala ajja kujja kugambe, but I saw this person doing like this, is it okay? Which is it right? Otegeera ajja kugambe, but so and so told me ABCD to do like this, but I think it is wrong. Mommy, is it okay? Otegeera so nze nandigambye nti tumaliza tulinze gwe. Meanwhile we're just chatting no tuchattinga tukulinze tofaayo ali wano ekiri wano ekiri wano. awo nno ndi mu rehearsals, but dear, rehearsals byengenda okukolera omwami wange omulungi. Rehearsal ogamye nga tumaliza last one to the parents. Learn to communicate with your children. However busy you However because busy people we keep using the word busy. Let me tell you, Dodo, you only need 1 hour a day to bond with your child. Maximum. Okay. When it becomes a habit, omwana yekajja kwereetera akugamba ebintu. There is tough love, it happens, but at the end of that day,
funa engeri gy'onyumyamu n'omwana regardless of the busy life. Going to get to know things. Dodo ndabye ebintu twogedde n'abaana I know. omuzadde alaba kino gwe ali eyo nga baganda bo bavubuka bato age between 13 up to 20. Just know we talk to these kids and they tell you things. There is a girl juzi gwe natwala awo nga balina omukolako tests. This girl was raped last year, beginning of last year. Naye teyayogera, teyagamba yadde sister we, teyagamba yadde naye ng'atya bannange ngenda bagenda kugamba nze yagenze mu pati eno. Yes, yali yeetutteyo, but at the end of the day she could have gotten help at that particular time. But she was scared. But if she had gotten someone to confide in at that particular time, senga yafuna pep. Yeah. You understand? But she was scared. She was scared. Yafunye other issues eri munda. You understand? Nabana be hear those things. Yafunye other issues that I can't disclose for her privacy. But we know byonna senga ayina gwe yayogerako naye nasobola okufuna medical attention. Some of these things wouldn't have happened. Yeah. You understand? So nze kyenandisabye omuntu yenna alyeyo, you are abamu tukuze nga we are the parents of our siblings. Away from our real parents. Banange mufuna obudde mwogere n'abaana baneeno. Si abaana b'obuwala bokka, abaana n'abalezi. Nazzikuno abaana babeeranga ne bakojja ng'afuna uncle we n'amunyumiza ebintu. Esaawa zino tebiriiwo. If you know your child might not confide in you, funayo omuntu ne waba mukwano gwo ng'omwesiga. Omugambe ennyamba oyogereko ne muwala wo, get a bond with her, olabe ki ekimuliko. Otherwise, trust me, abaana bano balina ebintu bingi bye bakola bye tutamanyi. True. Maybe if this child, this boy had confided in a male figure or even his mom, gabaine your bond, yeah, maybe yandifunye engeri gyayogera naye ne babaako. You understand? Maybe oshegera neri n'obusungu obw'ettumbiizo. Bannange fenna tunyiiga. Fenna tunyiiga kubanga kati oba badde busungu bwattumbiizo. Exactly. N'agamba no way I can justify that kind of violence. I know. You understand? Obusungu buno bwettumbiiza abantu tusiba tubagamba nga oli agamba nze bwentyo bwendi. Mukwano, not until mu governor. Scenario abasinga bagiwulirako. Mu governor. I don't want to mention their names, but you people know them. Waliwo yakwata bali balwana bino ebyo ebya fights. Oli naakube munne ecupa yafiiraawo. Okitegeera. Omusajja bamusibye whatever. Ogenza mukomera omazeeyo emyaka. You understand? So please, let's check some of these things. Kyenandigambye. Otherwise, abantu bakyafa. Abantu bali depressed banyiivu. Bali depressed. Someone kyekyo kyengamba, and please, if you're depressed, find someone to talk to. Very true. Find someone to talk to. Otherwise, ogenda maliriza okoze ekintu naawe kyobadde tosuubira nti osobola. Ate olwoyagala nti wadde ekirungi, it's good to be lonely, but loneliness at the end of the day kills. Nga you have no one to talk to, it piles here. Nze kyennanditeesezza naye nga otherwise mbaagala nnyo bamikwano mweyongere okunsabira. Relationship yo erimu process, erimu pipeline. Anytime agenda kubanga simanyi oba, I think by my birthday I might be single, I'm not sure, but we still have time. We have around 15-17 days. Naye wekinatuuka nga ndi single, of course much sigenda mmalako nga ndi single. Tujalabire. I'll tell you, I'll update you. Yabagamba tava ku laavu katumulinde. It's okay, Carol. Thank you. Jangu tugende. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? Without a nipple.